Petuli ba foot soldier. Freedom not come easy, but we now go silent, see? So kyekoze ekyamanyi kwe kusponsoringa obubiina obulala bungi nnyo ate ne bukulembeza abantu baffe No. Yeah, listen. No, tell me to get out. Tell me to get out. Let me go. No. Kungu, let me tell you. Gambia ogenda. No. Genda. No. That man. I said you can't even get out. No, you sit on it. You can't even get out. Manyi okukyoli yagamba nti bw'okasukanga ejjinja awali embwanga ziri mu ggobe, embwanga ziri ku ggobe zakuŋŋaanye n'okasukayo ejjinja edduka eŋŋaŋŋala ejjinja gye liba likubye abo bowulira baŋŋaŋŋala ndowooza be beesalira omusango ne bagamba yenze. No. Soko kakamuwandika. No. He must present evidence. He must present evidence. Aleta facts. Nga bwino omutuufu amaze okubeera nga afumita ku ggumba eryamunyagwa reaction mwabadde mumaze okubeera nga mugiraba mukwano gwange ampuliriza akatambi kano nkakasa bangi mwakalabye dda mwakategedde era lwaki omusajja ono yeecwacwanye kakati ensonga mwagitegedde tuze tubyogera enkya n'eggulo nga mulowooza ntusaaga busazi kakati nno mumaze okubeera nga mazima mugalaba nti ebibiina byonna ebizenga bimerukawo omusajja ono mwami Museveni yazenga bipanga ng'abiwa n'amagezi obwengeri ki gye bigenda okubeera nga bimuvuganyamu eke master mabega w'omuzindalo namaze dda okubeera nga ntula ntereera mukwano gwange mpuliriza bingi byogenda okubeera nga olaba n'okuwulira lunaku lwaleero. Janet Kata Museveni ono nga ye minisita wa education kakati ono mukwano gwange mpuliriza amaze okubeera nga agwa ku kyokya olunaku olwaleero byonna ogenda kubeera nga obitegera bulungi nnyo kyokka ne General Museveni naye waatudde atuuza ya lukugunyu ng'ebintu birungi si birungi kakati ono amaze okulabwako mu bodaboda omulaguzi amaze okubeera nga akikubawo nti mwami Museveni ennaku ntono nnyo mugenda kumusanga ng'ali ku bodaboda kakati ono mukwano gwange mpuliriza ng'akolayo ki kyogenda okubeera nga otegera bulungi nnyo olunaku olwaleero kyokka nga wali ku National Unity Platform omuvubuka amanyiddwa nga bodyguard wa president amanyiddwa nga Hightower kakati ebigambo abisensudde Honorable Mathias Walukagga Mulumba akutte ku ttama wamu n'omusajja amanyiddwa nga Zambali Bulasio Mukasa ebigambo birungi si birungi jjukira nti ono yava ku TV eya NBS kakati nno ono najja yisimbe ku kadi eya National Unity Platform wali eri enansa na municipality kakati nno mukwano gwange ampuliriza ebigambo byongedde okubeera nga bikawa okusinzira ku mukutu gwe okusinzira ku mukululo gwe n'abazenga bava ku mukutu ogwo ogwa NBS ne bukedde ne bajja ne beesimbawo ne bayingira mu nkyukakyuka kakati ebigambo bimaze okubeera nga bimwononekera okusinzira ku bali abaasookawo kakati nno abasajja basinzidde okwo ne bagamba nti tosaaga gutogunywa oguwanda togenda kubeera nga ojja mu kibiina kyaffe bingi byogenda okulira ago n'agakirako awo ogenda kubeera nga ogalaba butereevu nnyo Honorable Lutamaguzi akombi kwebaza eriibwa Honorable Lutamaguzi akutte wansi ne waggulu nkugambye nti ebigambo birungi si birungi nagambye nze eke master mukwano gwange ampuliriza emabega w'omuzindalo muganda wange Kakeeto namaze dda okubeera nga nterera oluwontolontoke ebigambo tubyogere okuva ku empaka ku Z obeere nga obitegera bulungi nnyo video nja kusaba osooka ogimpere ekigalo oba kye tuyita like okimanye nti tuli ku mukutu ogw'enkyukakyuka ogwa EKTV Media Uganda mukutu gwa muntu wa wansi omukutu gw'omuntu anyigirizibwa kakati nonga embeera yakuba kubadda ebigambo tujja kubeera nga tubireeta byonna twongere okubeera nga tulabisa abasajja bano oba oli awo jabujja 226 sobola okubeera nga tukwata obuyinza entebe tubeere nga tugyeyagaliramu wali entebe mutebe ne President Kyagulanyi Ssentamu Metembo sigenda kubeera nga nandaga Haji Abudu omusomi w'edduwa Kayingu n'agambye nti ono alina ebbaluwa yakakasana nga nti nze nyina ebbaluwa bw'oba oyagala jangu ewange ogirabeko eno yampeebwa abakugu ne banga nti gw'oyise kakati gwe President w'abasomi b'edduwa mu ggwanga Uganda kakati nno omusajja ono akugamba nti embeera ekalubye embeera ezoye ebintu nga bikukayiridde ng'otunula kalyolyongo ng'enkoko emamerira ewali embwa tolonzalonza dduka za mbwa mukwano gwange ogende akoleko akusomere edduwa oba si kyekyo ajja kubeera nga akwa ekyogo akunazeeko gwali mu Uganda wano n'ali ebunaira WhatsApp call zijja kubeera nga zikola ne WhatsApp text message zijja kubeera nga zonna zikola ku musajja ono butereevu nnyo nga sinaba kubeera nga neeyongerayo kantandike n'ebigambo bino oba oliawo ate nkomewo twagala okwebaza pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu nti bwe yajja n'agamba nedda tuzuukuke bino ebintu bitukwatako tulina okulwanira eggwanga lino Uganda kubanga Uganda is our country essaawa ffe ngaffe abavubuka tulina okuyimuka tukole ki tulwane nabe nga tukyusa obukulembeze obulungi
Ekatakwi mu 2020 abavubuka abesimbawo kugamba letwalira na muvubuka adi n'omwe yesimbawo n'akalulu k'abavubuka twali tukamanyi eggwanga lyali terimanyi kumanya nti akalulu k'abavubuka gye kali nga NRM ye kafuga kugamba in 2020 tetwalina kintu kyonna kyakiyitibwa kalulu k'abavubuka nti abavubuka bejjumbidde mu kulonda naye ku luno twasobodde okufuna abavubuka 100 imagine okufuna abavubuka 120 abayiseemu 120 youth abayiseemu Ekatakwi edisitulikiti ya Katakwi eri mu kyalo eri abavubuka twafunye abavubuka 12 abayiseemu ku disitulikiti yonna kati wetujja mu Amuriya disitulikiti twafunye abavubuka 24 240 youth abayiseemu ku kadi ya NUP despite all the intimidations despite all those whatever they bakoze ne abavubuka babadde resilient ne bagamba nedda tugenda kwenyigira mu kawulu kati kubanga babadde bagoberera nga tubazaamu amaanyi nga tubagamba beesimbewo bwe tujja mu disitulikiti nazo nabukedde ya Serere awo nawona twafunye nga namba ziri waggulu ng'era ogenda okulaba aba-NRM nga batono ku ba NUP despite the intimidation. So ku luno twakoze bulungi nnyo nze wadde wabaddewo ne bakoze aba-NRM bayiye eggaali ne bakuba abaana ne bakola biki byonna byonna tebyalobedde bavubuka kola ki. Yes, kakati mukwano gwange ampuliriza osibyeyo otya nno wasuzeyo otya nno okusinziira ku ssaawa oba ku budde eyo yonna gy'osinziira okubeera nga otugoberera ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda omukutu ogw'enkyukakyuka. Kale no teweerabira kubeera nga osubscribinga wano wali amawulire ag'enkyukakyuka gokka ag'eggwanga Uganda era guno gwe mukutu ogw'omuntu wawansi ogw'omuntu anyigirizibwa mukwano gwange ampuliriza. Kakati no sigenda kubeera nga nandaga kantandike butereevu nnyo straight away mu mawulire ag'omusajja amanyiddwa nga Haitawa. Kakati omusajja ono mwenna mukimanyi nti wali eri mu kunoonya akalulu ak'omusajja amanyiddwa nga Kanso Alhaji Elias Lwimbazi Nalukola Kawempe North mu kifo ekyalimu omugenzi Muhammad Isegirinya. Kakati omusajja ono yafunyeyo obuzibu obutabangawo abasajja bwe bamusalako abatamanya ngamba abajati ne bakuba omusajja ono kumpi kujula kumutta era gendo kakananga eggumba li ery'okugulu balimenye era nga lifulumye ebweru. Kakati no bino byonna byaggwera wali enabweru. Kakati no musajja otu ono naguno gwaka akyali wansi era atambula awonyegera wabula ku lunaku olwo yakola ekyafayo ekitabangako mu nsi yonna si Uganda yokka wabula okwetolola ensi yonna. Ye musajja eyasooka okuwaliriza n'agenda gy'abadalaga ku mission amala okubeera nga agimaliriza nga tanaba kubeera nga akwatibwako omusawo yenna era ono yasigala asimba eggumba eryali limenyese n'agenda nga alisimba mu ttaka ng'alemeddeko n'akulubya olugendo paka wali eri mukwano gwange ampuliriza enabweru ewali President Kyagulanyi Ssentamu Mitimbo era ono n'ayimirira mu maaso g'abantu bano enkuyanja y'abantu nga bw'ogirabaawo bano bonna baali bamwegese amaaso ng'ayogera mugumu nnyo ng'ayogera mukalu ddala era abantu bonna bakwata ku mutwe abantu bakanula amaaso abantu banyenya emitwe abantu bagamba ontabangawo nkugambye abantu bamutunulira buli omunanyenya omutwe ng'alinga embuzi etenda enkuba nga bagamba nti ono musajja mbasajja omusajja Haitawa nkugambye nti ono omukuba bodyguard ba president era nga bw'olaba kamera bwekulaga buli gweyisaawo atunulira omusajja oyo ng'omusajja ayogeza obuvumu omusajja ng'ali mu bulumi naye omusajja ng'akulaga takaaba nga gamba ekijje tulina kubeera nga tusonga busonzi mpaka ku mujaasi asembayo bwe tunaakaaba abalabira ku ffe bajja kusigala nga bagwamu amaanyi. Era kakati wano ya Haitawa yafuna bufunyi muggo ogwabalema awo mu dduuka n'asigala nga eggumba liri eryali limaze okubeera nga likuba nga lisooseyo nga liri bwabweru ng'alisimbye ku ttaka era omusajja ono n'asigala nga ayogera mu maaso ge ng'alaga nti mugumu ddala era ng'alaga nti mumalirivu era nga tena yadde ettonde ery'amaziga eryali mufubutuka mu maaso wabula ono yayogera nga aluma emba. Njagala nnyo mukwano gwange ampuliriza buli lw'obeeranga ng'amaanyi gakuweddemu buli lw'obeeranga nga tolina ssuubi buli lw'obeeranga nga oli eyo n'ofuna ekikunyigiriza mu lugendo lw'oba oliko togezangako okuggwamu amaanyi anti ebiseera ebisinga buli ewali ekibi wabeerawo n'ekirungi ku bbali naye lwakuba nti ffe tuli bantu ekirungi ekyo tosobola kubeera nga okiraba naye kibawo nnyo ku mabbali. Buli lw'olaba ewali okunyigirizibwa kimanye nti waliwo n'ebirungi mu maaso awo w'oba buli lw'olaba nga akasozi k'ogenda okubeera nga owalampa manya nti ate bw'okamalako bw'oti oyolekedde akaserengeto ak'amaanyi ennyo. Buli lw'owuliranga nga ennyonta ekuluma nnyo manya nti bw'oba okoze n'amaanyi amazzi ogenda kubeera nga ogafuna osobole okubeera nga oweweweeza. Butereevu nnyo straight away kansooke nkutwale mu bigambo bino byenkulojjera byenkunyonnyola byenkutendera maama wali Switzerland oli ebigambo by'omusajja ono ombuulire oba ddala nnemba. Omusajja gwe bayita Tawa yakola message. Buli wempulira ng'afunye okusoomoozebwa kwonna nzirayo n'endaba vidiyo ya Tawa kubanga n'okugitereka nagitereka
simanyi na kumanya nti oba eriyo omunnayuganda yenna eyategeera Tawa ebigambo bye yayogera kibyali bitegeeza mu buvumu obw'ekitalo ng'abasajja bamaze okumumenya ekigere yakwata microphone yatambula n'atuuka ewali event n'akwata microphone mu buvumu obw'ekitalo n'akola message. Simanyi na kumanya oba bannayuganda baategeera Tawa ekigambo kye yali ayogera. Naye bwe weetegereza obutambi obwo bwoddayo n'obwetegereza bukulaga bannabyabufuzi. Bannabyabufuzi baatunula ba politician abaaliwo mu kaseera ako abaali ku event eyo baatunula ne bagamba bannange omusajja ono ddala ali serious, omusajja ono muvumu obwenkanidde wano nga tebamusibyeko bandage tebamusibyeko kintu kyonna ku kigere n'atambula okuva bwe bamumenyera ekigere n'agenda ku venue. Buli lwempuliranga omutima gwange guzitowereddwa straight away ngenda bugenzi ku video ya Tawa nenziramu nenjiraba. Sinnalaba Tawa ku kipande kyonna kya byabufuzi kitegeeza talina kifo kyonna kyeyegwanyiza. Sinnalaba Tawa ng'alina ekifo kyonna ekyobukulembeze kyayagala nti oba ayagala kwesimbawo ku bwa kansala nga bano bendaba abaddi kampeyini nga bannaabwe olw'obufo ate nga mubakuliriza nnyo mubafuula nnyo ab'ekitalo era tebayogerwako ba mu kitalo nnyo. Sinnalaba Tawa ng'alina ekifo kyonna ekyobukulembeze kyeyegwanyiza naye yakola message. Bannabyabufuzi abaaliwo mukadde ako baatunula ne bagamba wait a minute, muno gayi asobola okwogeza obuvumu buno ng'ekigere bamaze okukisokoola mu bisect yakyo. Akasajja kakola message ya Rabbi, akasajja kakola message kakuweyo abantu babiri we bati gwe mu video eno gye ngenda okulaga bw'oba weetegereza bokka. Naye ate tekikutwalira eddakiika mmeka okusharinga message eno buli omu agirabe. Togisharingira Tawa muleke, naye sharingira munnayuganda ali mu buyinike osharingireko omuntu gwe gwolowooza yenna nti wankizo gy'oli. Zambali Brasio Mukasa yatunula bwati n'agamba Tawa obuvumu buno obujjawa abasajja ne bakumenya ekigere naye n'osigalanga okyali musajja muvumu bwoti. Mpozi ne Walukagga ye yatunula nga tabitegeera yakola bwati. Tawa ng'oli musajja muvumu nnyo. Ekikwewuunyisa abasajja abo bonna abaali awo nga Tawa ayogera ebigambo ebyo oyinza obutasangayo n'ogu amuwagira kubanga Tawa ayokya byuma. Oyinza obutasangayo omuntu yenna amuwayadde olujja lwokye. Ate nawulidde nti Tawa eyazimbye akayumba kaffe kali aka fundraising. Ne mugamba nedda ssebo tugende eri ekawempe gye tukutwala kubanga ffe twajja kutwala mu ntebe entebe mu ntebe. Bannange newabanga olabye munno abamukubye agunte wali mubuuke ruuka maiti yenda mbere buuka omulambo genda maaso kubanga ono gwe basaka kyasobola kulwana naye gwe kyasobola okulwana nenkakaba era na making sure tutuusa pulezidenti ekazo banstopiga ngende mu ddwaliro kazo oyo David Lusulomwe yayannemerako n'agamba Tawa emmotoka eyo ekutwale mu ddwaliro n'agivaamu bonna be yali nabo ne bagivaamu. Engamba yagivuga saba tugenda kazo nze sigenda genda wange mbonyebonye famire yange mbonyebonye ekitebe nga bannayuganda tebategedde ani antuusizaako obutujju obwo nga kyenjagala ntuuke ekazo gye twalitwala pulezidenti kuba natuuka nendaba nga ekazo yewali entebe mu ntebe nga gyewali obuwanguzi bwaffe era ne tutuuka ku ttaanaawo nenjogera nenyonyola abantu kyonna ekyantuukako. Baganda bange abali wano ffe tetulina musango gwe tuzza. Ebintu abamagye bye bakola Mr. Museveni njagala otunule oba batememu vidiyo kuba kimanyi mutulaba. Olunaku lwe tulitandika nga pulezidenti Kyagulanyi takyatusobola tukontrolinga neoba mu nyumba tugenda kuyingira oba timafiya oba kiki tugenda kutuukako mu state house awo naye byonna byotukoze mulina obisasulira mwabajjaati mwabaseemwayi simanya syayi iso
ne police mulina family obwana bwammwe busoma n'obwana bwaffe era butugamba nti mayinja gundo lewe polisi yawali ku polisi yegindi omwana we tusoma naye balimu naffe mutulimu tugenda kufa pagana nammwe bafutu soja mwenna abali wano bambi mwebala obuvumu mwalaga ekibozi bakyali bange mwekubira engalo ez'amaanyi. Mr. President, tuli bajansi, tuli solid, twenganga jati ekwata abatujju kati kyali kitongole kitusobola. Mr. President Museveni, sebo Mr. Museveni, webale nnyo eno training, eno tukozesa training watukuliza ku mudumu kwa mundu otulaze mundu fene twetaaga genda China jati yatutrainize UPDF etutrainize kati tuli solid webale nnyo tuteekamu amaje. Komanda Haitawa ebigambo bw'atyo bwe yabiwandula ku lunaku luli lw'enkunyonyodde lwe yafuna obuzibu n'abajjati ono agamba tewakyaliwo kitongole ky'abakuumaddembe kyonna kiyinza kubeera nga kimukangakanga oba oliawo n'akubagana empale kubanga ono agamba nti poliisi eyo baagimanyiira, amagye baagamanyiira aga UPDF ka SFC nayo baagimanyiira kakati akugambye nti ate jjati kye kitongole kikwata abatujju oba oliawo ekisembayo okubeera kimutaseka okubeera muyizi tasubwa okubeera ekikambwe kakati ono agambye kye kyamumenya okugulu bino byonna yabissa ku mabbali n'agamba nti eno agitwalanga training era agamba nti ye mu bigambo bye takyalina kyatya kubanga omutima gwafadda era mumalirivu kubanga akulidde ku muligimu erimu okufuga n'omudumu gw'emmundu kakati wakyaliwo kipya kyonna kyoyinza kubeera ng'omugamba oba okumukangakanga n'ekitongole kyonna ekyokuumaddembe. Bino byonna nga bigenda maaso. Honorable Lutamaguzi ow'Enakaseke mukwano gwange ampuliriza. Honorable Lutamaguzi kakati ebigamba zeemu nga bw'omanyi nti ono kawandula bigambo mukwano gwange ampuliriza ana bino saagala kubeera nga obisubwa kubanga Honorable Lutamaguzi twakimanya dda ffenna ng'akyali eri mu DP ye musajja yekka eyasigala mu DP n'asigala ng'akolagana n'abantu ba wansi n'asigala ng'ategera omulamo gwa bannayuganda abo abanyigirizibwa abalala bonna abali mu DP mwalabira ba Dr. Lulume betwade tutenda ennyo bwe yavudde mu DP ng'amaze okubeera ng'alimu ekifo ky'okubeera pulezidenti wa DP nga Nobert Mao amaze okubeera ng'amusala ensawo kye yakoze ekyamagezi ye kye yalabye mu musajja bwe obukulu yasaze okubeera ng'ate adda mu PPF kusigala ng'era awuddisa bannayuganda yasaze kereje n'agenda eri gye balira ensimbi yandize ku nuupu nabanga Honorable Lutamaguzi bigambo bya mukulu Honorable Lutamaguzi saagala kubeera nga ndwawo kubeera nga mbikuwa kubanga bikulu nnyo omusajja ne bigambo bye yategezeza ensi nkugambye nti Mwami Museveni bangi mumulaba ng'agenda atalaaga Uganda yonna kakati nno ng'ava mu buli kasitenseni ava mu buli kaduuka n'atuuka okubeera nga alambula abakazi abali mu nnimiro abakazi abali ku mirimu gyabwe ebiralo by'ente ebiralo by'embizzi ebiyumba by'enkoko mu birombe mumulaba eby'amatafali ng'agendayo mwamulaba mu misiri gy'ennaanasi mumulabye mu nsuku nga yeetikka amatooke gayungiza kakati nno Mwami Lutamaguzi agambye ekyo kikyali kituuza okusinziira ku bigenda mu maaso n'okusinziira ku myaka omusajja ono gy'amaze ng'akulembera bannayuganda n'alema okubeera ng'ateekawo enteekateeka yonna eraga nti Uganda ennambulukufu egenda kutambula bweti ku nfuga ey'amateeka kino na kino kiri ng'era sekita zonna oba ebitongole byonna nga bikola bulungi nga biri independenti nga tewaliwo kimala kwebuuza ku Mwami Museveni nti nze ndi mulamuzi kakati omusango guno ngusaze ntya nti nze kakati ndi wa UPDF abantu bano mbakube oba sibakuba kakati nze ndi mu poliisi omuntu ono twamukutte tumute oba tetumuta ntwagala ebitongole byonna nga biri independent kakati Mwami Museveni bw'amaze okubeera nga alimwa okubeera nga ateekateeka ebintu ebyemmenye waggulu awo n'asalawo n'agamba kanziremu bannayuganda wansi ntandika okunoonya amasanyalaze kubanga amaze okubeera ng'ategeera amazima nti ekyamazima amatuufu abantu bamubuuka dda era ng'ono buli walaga wonna abantu basombe ng'enkola yaabwe bweri okuviira ddala emabega ne babasuubiza emiceere ne babasuubiza ennyama ne babasuubiza ne soda kakati n'omutwalo bye bireeta abantu. Honorable Lutamaguzi Semakula Wolugave ajja kuvuga ne ku boda ajja kuvuga ne ku boda eyo muba boda ajja mujja kumulaba kubanga kati bana abasajja twabagamba nti bwe muba mufuga eggwanga lino temulifuga nga kampuni yammwe
Okulowooza nti no buli bugagga bonna bulina kubeera mumwe. Bannansi bonna mubaavu waze buli kooteekawo konna seba basajja bano bakayingirira. Ze nasooka kubalabira ku nnyanja ne tukuba enduulu nze siri muvubi. Ne tukuba enduulu nti abasajja ennyanja bagiyingiridde mulimu ssente bagenda kubagobawo. Agenda y'abana abasajja tebaagala kubaleka kasente kubalekera kasente mu nsawo baagala mubeere banaku babatwaleko ebyammwe jjukira be bamanerenda. Nga kiki muvugisa boda boda anti ekimuvugisa boda boda ali mu kalulu ali mu campaign kuba yakugamba ali mu kunoonya kalulu eyo campaign kuba buli walaga atimba webipande ali ku PDM ate ebipande otimba byaki ali ku PDM ogambe oli ku PDM tuwa ate tulaba otimba webipande bya campaign oba ogamba ki new vision afulumiza ekifaananyi ayina again weyabadde nasinkana abakyala n'abakyala ababadde basanyufu n'abawulidde nga bagamba omuzeeyi waffe taata webale kuyimirirako mukwano gwaffe wano mu Buganda bw'oba osaka osanyuka mu Buganda bw'oba osaka osanyuka babadde basaka nga bamusuubiramu gwe bw'obeera gwe yabagamba nyinyini sente kati sente agenda azigaba bwakwata akabaasa bw'okugaba obubaasa tekikyusa twamugamba nti bw'oba ddala ng'olina interest oba ng'olina omutima ogukyusa bannansi okubajja mu bwavu sooka otunuulire bye bajjamu sente kati nkuwa ekyokulabirako ennaku zino tubadde n'akamwanyi kaffe akamwanyi nga kali bigambo byebyo birungi si birungi nga bwe nkutegeeza mukwano gwange ampuliriza nti omusajja bannayuganda bamufukidde akayinja mu ngato kyeyalowooza kyeyasuubira si bwe kiri kakati ebintu nga abasajja babikyusakyusa dda omusajja amayiddwa nga Zambaali Bulasio Mukasa ono akola ku NBS kakati ngono yavaayo dda n'asalawo nti ajje aweereza bannayuganda ng'ayita mu kibiina ekya National Unity Platform era ng'ayagala ekifo kya MP wali Nansana Municipality kakati ebigambo byongedde okubeera nga byemukaayirya ono ayolekedde olusozi Gambalagala kubanga okusinziira ku bigenda maaso ebiri ku ground biraga nti omusajja ono yandibanga y'omu kubambadde akajozi akakyenvu munda era nga amaze okubeera nga ajja butereevu nnyo n'agolola engoye n'akuba amasuuti n'amatayi okwerimbika mu kifo ekyo Kazibwe Bashir kye yatukola buli muntu tagenda kubeera nga akirabira omukyala Joyce kwagala baagala ono ow'Emityana Joyce baagala ntwato kye yatukola mbaye bannayuganda bagenda kubeera nga bakirabira bwe yajja ku kadi eya NUP nga Kazibwe Bashir ate nga bano bonna baali bakozeko ku mukutu ogwa NBS era nga omukulu guno ffenna tukimanyi nti gwa mukyala oyo gwe mutegedde ate era nga y'omu ku ba first bikoze bitya family kakati nno yenanyine mukutu guno kakati ngire omukutu guno tugumanyi gwe gusingira ddala okuba enteekateeka zonna ez'enkyukakyuka mu ggwanga Uganda kati bino byonna nga tumaze okubeera nga tubitegeera era nga tumaze okubeera nga tubimanya kakati tuliawo nga Zambaali Bulasio Mukasa eyali asoma mawulire ku mukutu guno asazeewo na Zambaali ku mugongo nga nswa n'agamba nti kijje ngenze ku NUP era nga pulezidenti waffe pulezidenti wange ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gwe ngenda okubeera nga nzikiririzaamu okukyusa obuyinza obwa Mwami Museveni tubeere nga tumujja Entebbe mu ntebe era ono agamba ayagala kujja Nansana Municipality wabula nga okusinziira ku mawulire agali ku ground abantu bakyakubaganya ebirowoozo ku musajja ono era nga bw'oyita mu nkubo bangi bagamba waffe si waffe tumuwe beewuunaganya baga nti abalala baga okusinziira ku kyali kubali kankujje ewa Haji Abudu nkuwe emboozi eno ogiwulire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebintu bisatu ebireetedde Zambaali obuzibu. Bamulaba nti oyava institution zonna zazaakolamu zirwana NUP. Ekyo badde okimanyi? Badde sikimanyi. Institution zonna Zambaali Bulasio zazaakolamu zonna zezisinga okuba NUP. Nga ziriwa. Ezimu sijja kuzoogera olw'obulungi bw'omukutu gwaffe naye nga institution zonna Zambaali gyazayita zirwana NUP
kati bana abantu olwe balaba Zambali nga ze nayimirira nti njagala kaadi yammwe bamulaba nga buli institution mulimu azaakola tabanga bamutusizeemu kakati awo naye ayinawo obuzibu obw'okwesabika okumatiza balabire eddala Zambali aze mu struggle okitegedde ekiyinza okubeera ekizibu ate singa yajja mu struggle n'asooka akola emirimu gya struggle nga taze kusaba kaadi naye nabo gubasinga olufu butuka eri bwati bwe pa ekibiina kya banne tannaba yadde okwerako mu lujja lwakyo okitegedde tannaba yadde okugulayo obuwunga bwa bafotosoja bwe banyweko olujja ayagala kaadi ya bwemupi ayina okufuna kaadi ayina kukola ekibiina bakikolerera ye abadde akola mu ngeri y'amawulire g'NUP abadde agakola kebeere NRM kebeere DP kebeere FDC bw'ojja tutuukira awo nti olusiramu Seboti nti mupo wamufuti okitegedde olina okubako byokola ng'omusiraamu akoze eki anywedde nti omusajja ono kati munywevu nebbo bano olufubutuka eri buli afubutuse gyafubutuse olugenda mu NUP teri ayagala kirala kaadi niye tubalabyeko n'ababaka ba palamenti abasaze eddiiro okuva eno Lutamaguzi John Pompalanyi bonna bagenda kubawa kaadi omulimu aka akasajja bakoledde ki ekibiina omulimu aka akasajja gwe kakoledde NUP kaliwa ako ka Lutamaguzi ng'okimanyi nti Lutamaguzi abantu ba bulijjo badde bakimanyi nti NUP ebbanga lyonna kakati nno ebya Zambali Bulasio Mukasa mu bufunze oba mu lufuutifuuti byebyo nga bw'obiwulidde wabula naawe oli wa ddembe okusalawo ku bigambo nga gwe bw'obiwulidde oba bw'obirabye n'oba n'endowooza yo mu komenti oga nti omusajja omulya mamba wadde abeera omu n'avumaganya ekika kyonna naye wadde Kazibe Bashiri yava ku mukutu guno ogwa NBS n'atulyamu olukwe wadde Joyce baagala ntwatwa yava ku mukutu guno ogwa NBS n'atulyamu olukwe naye bano bonna nyaabwe si omu bano bonna si ba muziro gumu bano bonna kitaabwe si omu kaakati nno ono asobola okubeera nga azze n'abeera nga bwe tumanyi nti omusomi azaala omukafiiri ate nga n'omukafiiri tukimanyi ffenna nti azaala omusomi era nga bw'omanyi nti ente enzirugavu evaamu amata ameeru yandibanga omusajja ono ye mwerufu wadde nga avudde mu nte enzirugavu tulinze bulinzi ekiva ku gurawundi n'ekinaava mu bakulu wali ku NUP ate oba omusajja ono banamuwa kaadi oba tebamuwe kaadi kaakati nno ebigambo tubirekedde bakulu wadde nga ffenaffe wetuli amatu gaffe gali waggulu nnyo tetugatadde wansi tusigale tulaba ekigenda maaso mukwano gwange gwe ampuliriza kakati nno bino nga tugenda maaso nabyo omukyala amanyiddwa nga minisita wa education amanyiddwa nga first lady amanyiddwa nga Janet Kataha Museveni kakati nno mukwano gwange ampuliriza ebigambo byongedde okubeera nga bimwononekera nga bwe nakunyonyodde mu ntandikwa era ngenda kubeera nga amawulire gano nga kuwa osobola okubeera nga nawe ogategeera bano mwenda mwena omukyalo ono mumumanyi buli lwalabikako ebiseera ebisinga ayogera ennimi bbiri olunyankole kw'ossa olulimi olwo olungereza n'abeera nga afuweta lufuwete oba lwetuyita olunyanyimbe kakati nno omukyalo ono bukya lwa mmindi bannayuganda bagambye nti osaaga togunywa oguwanda ozanya na muliro naye eryanda lyokya kaakati omukyala bamwogezeza oluganda lwennyini oluwedde emirimu katono nnyo ateekemu n'ebisoko yabuze kata kubeera nga agerangero nga bw'olaba nti mutabani we Jane Muhoozi Kainerugaba bwe yakwata abasajja ba Edi Mutwe n'agaa nti mbatadde mu besimenti eno kaakati ndi mu kubayigiriza lunyankole ndi mu kuboogeza lunyankole bajja kwogera olunyankole kifuba ddembo babaagala oba tebaagala kaakati nno lweyagaliza muka kitaawo lwamaze dde okubeera nga lutanyoko omukyalo ono baamulabyeko wali eri ekayunga kaakati ng'oluganda abantu bamugamba ojja kulwogera oba oyagala oba toyagala oli wa kufuweeta luganda oleete ebisoko otuwe engero oyimbe n'okuyimba ennyimba mu lulimi lwennyininyini oluganda era kyaddaaki omukyalo ono mukazi wattu yasazeewo n'ayogera oluganda mu bulumi obw'ekitalo ennyo naye ng'ajjukira nti ono naye akimanyi butereevu nnyo nti abantu ebyakyenvu baabikoowa abantu yero baamuvaako dda batambulira mu kamyufu kabejjero Museveni kenyini mwalabe t-shirt ze bakubisizza ng'agenza okwewandiisa n'afuna abavubuka bakawuula bano abaakuba abantu abaanyaga abantu abaalumya abantu ne batuuka n'okubeera nga omu ku bantu abaatulugunyizibwa baatuuka okubeera nga abasajja bano bamutta nga bamaze n'okubeera nga bamubako ssente ze naye nga omukyalo oyo yali innocenti bano bonna bayambalanga emijoozi egya kyenvu nga mulimu n'emimyufu okulaga nti nno red yawamba bulijjo mbagamba nti ani yali abeeko Janet ng'ayogera oluganda n'okwambala gonsi Janet tayogerangako oluganda wabula Kyagulanyi oli musajja nnyo nze nakugamba sikubanja wabula olaba wayogezezza Janet oluganda mu public Kayunga Janet
tayogera Luganda kubanga taluwagala, he hates Baganda. But buli abadde abuusabuusa amaanyi ga Kyagulanyi bayogeza Janet Oluganda for the first time mu history wa Uganda kyatandise kitya. Kansoke kuddize akatambi babiga. Museveni system gyagenda okukozesa eriweti. Agenda kozesa electoral commission okumubbira obululu, agenda kozesa amagye ne okweditinga ballot paper. Era bagenda kozesa force okutwala akalulu kano. Kati kye batandise okukola kye kino. Buli Museveni waagenda NRM ne emizingiriti gyayo basooka kumenya posti zonna za national platform wonna ne balyoka ne basula nga batimba ebipande bya NRM. Kati Museveni agenda okujja nga tewali kipande kya national platform kyonna waliwo kya NRM mulowooza nti alina abantu naye nga abantu bonna baleese kulaale bonna basombe era nga basasuddwa yonna giyakatalaga yagenda ebunyolo basula bajja ebipande bya national video twazi balaga yagenze Kayunga basanyiza buli kipande kyonna ekya national platform kyonna ne bakijjawo leero abadde Namboole kira bweyogere kireka bbanda yonna ebipande babimenye ne basula nga batimbye NRM basi ne zisomba nga zibaleka mu kkubo obutabalabisa mu kujjuza Namboole kubanga bali mu campaign. Kati yo system gyakola era kye bagenda okukola okumulaga nti alina support naye nga talina kubanga kyonna kye bakola kimenya mateeka ate era talina support. Kati yenkola gye bagenda okukola wabula Kyagulanyi olina amaanyi. Lwaki olina amaanyi boy wange n'oyogeza Janet Oluganda? Ani yali yabeko Janet ng'ayogera Oluganda? Wano yabadde Kayunga. Ulira abe Kayunga bannange nsanyuse nnyo okubalaba ate njagala kubeebaza mwebale nnyo okuwagira NRM. Nesoko tunemuzeyizedde ensanga bisibwaki kubanga NRM ekoze omulimu ate eyagala kulaba nti buli muntu yenna mu ggwanga lino abeera bulungi n'abaana be ne famire ye. Ekyo nze kyensabira buli lunaku. Yes, bigambo byebyo. Kaakati nno gye buvuddeko nakola ku mboozi eno eya President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera nga yafukamira wansi nga line ingini abalimu ezo. Kaakati nno ne babeera nga basaba kussa omukyalo oyo golabe mu bitengi baali abantu basatu era ekintu kino bangi bakivuunula mu ludikya ne bakissa ku bikukujju nga bagamba nti Honorable balimu ezo nga bola bwafukamiddawo yali afukamidde President Kyagulanyi Ssentamu ng'amusaba amuwe kaadi okwesimbawo nga Lord Mayor ow'ekibuga Kampala. Era abantu bakyusa ebintu bino okusinziira ku bigenda maaso era singa etteeka libadde likyaliwo eryakalebule n'okubeera ng'omuntu bamugulako omusango okubeera ng'akozesa bubi omutimbagano eyandibadde ennamba emu mu kukwatibwa yandibadde amanyiddwa nga Honorable Muhammad Nsereko. Ono yali akiikira abantu be Kawempe Central. Kasa yamanya nti omusajja Lubongoya Nantameggwa ayingidde mu kibuga Kampala. Ono yadduka Zambwa Katonda ayite newuwe era ekifo kyabwa MP obwa Kampala Central ono yakisuulawo. Kakati n'asigala kubeera ng'akivumirira n'asigala kubeera ng'akolokota kasita yamanya nti oba oliawo embeera ezitoye tewali munnayuganda n'omu akyamwagala era nga ne ku mulundi ogwasembayo okusinziira ku byagenda maaso omusajja ono bamutwala mu kkooti nga bamulanga ogw'okubeera nti yakozesa olukujjukujju yakozesa olukumpanya n'abeera nga yabba obululu mbu n'abeera nga yafera Chairman Nyanzi obululu bwa Chairman Nyanzi ate babalanga babugata kuba Muhammad Nsereko era ogenda okakkana ngono awangudde mbu ekifo ekya MP owa Kampala Central. Kakati nno akawululu bwe kawedde ekisanja bwe kyaweddeeko 225 226 omusajja n'agamba olaba ku luli nayita ku Lugwanyo nayita ku Luwankwale nayita Kawuwo ka Musota. Kakati sigenda kubeera nga nzira mu Kampala kaŋŋende nsabe essente ewa Mwami Museveni azimpe nzigulewo ekibiina ekyange. Kakati olwo ntandika okubeera nga mmukolera ng'omusajja wali mu ntandikwa bwe yagambye nti obubiina bungi obugguddwawo naye ekyomukisa omubi bonna bufandingi bajje no Museveni n'abeera nga abuwa n'engeri y'oku
okuddukanyamu emirimu gyabwo engeri gye bugenda okubeera nga bumuvuganya kakati obiina bino obwo obungi obugenda nga bumerukawo bwe bugenda okubeera nga mudda mu nkola eya iPod kakati olwo alage nti abamuvuganya bangi nnyo era aleeta eddembe ly'okubeera nga bamuvuganya naye nga amazima matuufu obiina buno bonna okusinziira nga Honorable Ssekabira bw'ategeezezza agambye nti obiina buno bonna bwe mulaba bakina simanyaani buno bonna bwe mulaba obumerukawo nga obutiko obw'ekibaala kakati bonna bufandingibwa muntu omu General Museveni era obumala okubeera nga bufandinga n'abuwa n'amateeka n'abuwa ne order engeri gye bugenda okubeera nga bumuvuganyamu kakati nno nga tutse buterevu nnyo ku nsonga ya Honorable oli eyafukamira naye nga afukamidde kusaba twakulaga akatambi ako okuva lwe yayita banne nga bwe bali kakiiko akanoonya essente ez'okubeera nga banoonya akalubiri 26 kakati bajja mu maaso ga pulezidenti ne bafukamira wansi nga bali ne pulezidenti ne basaba ne babateekako emikono kakati abantu ne bakikyusa bubi kakati Muhammad Nsereko amaze okubeera nga addamu okugwa mu mbi jjukira nti ono baamuyisaayisa mudda eggaali ne bamuyita ebyokumpi newala kakati mu mbeera yemu ate bamwongedde nga waliwo n'omuntu omu eyayogera so omu si babiri si basatu nga bayita Mwami Museveni ku Katonda wali owuliddeko Nsereko ng'abwogerako wali owuliddeko ng'avumirira abayita Museveni Katonda afukamira okusaba agamba bwe batuwadde okuŋŋanya sente si mulimu mwangu nti tufukamire ne mukama waffe tufune essaala afukamira wansi His Excellency afukamira wansi okusaba era ekifaananyi ekyo nekyatambudde ku za social media babadde bali mu kusaba eyo yabadde essaala kuba Nsereko yatuuse n'okugamba nti kale kaadi neekutuusawo yinginiya kuba yakyogedde njagala ntuuse obubaka budde wa Nsereko nti omuntu yekka aliyo n'opposite mufe byonna ebya Kampala bamuyita inginiya bali mwezi Ronald Nsubuga teri muntu yenna yajjayo fomu ku bwa Lord Mayor ali n'opposite ti Katonda yakeera ku makya najja His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yamujja gye yali mu juzika ku Bandongoyi n'amujjayo n'amuleeta n'agamba nti gwogenda okununula bannansi gwogenda okununula abaana ba Uganda gwogenda okununula bannayuganda ng'obajja mu mikono gy'abasajja abanyaguluzi balumaama abatali bannansi abanyaguludde eggwanga oddimalawo ng'alina obbajja mu nsi eno abatwale mu eri ensi esobola okweyagaza buli munnansi era Mukama Katonda n'amuteekako eddusu lye era n'amufukako omusolo gw'omukisa gwe era Mwami Nsereko yakuli organization y'ababulooka n'obusakozi bwonna obulwanyisa Kyagulanyi twabadde buwumbi 3 zabadde miliyoni 10 eza dola zibasoose okuteekawo mu obusako bwe walabye basoteeka miliyoni 10 eza dola buwumbi nga 36 babulooka ba Mwami Museveni bakozesa bakola sakozi bamala okukola sako ne bakola organization emu ebagatta organization eyo sako ezo zonna ekulirwa Nsereko Muhammad era Nsereko yakulya babulooka ba Museveni bonna ogambye ki Nsereko yakulya babulooka ba Museveni bonna babulooka ba President Museveni bo bakola mulimu babulooka abo be bamugira abantu ku opposition obayingiza mu NRM nga saka ezo baazikola kulwanyisa Kyagulanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine sigenda mwongerako kirala Mukama Katonda oyo ffenna yatutonda bwe yayiwako amafuta ajja atusomose okutujja mu nsi erimu okubonaabona n'okunyigirizibwa n'okukaaba n'emiranga atutwalemu eyo ensi bannansi balina okubeeramu era y'oyo omulonde Bobi Wine eyalondebwa Katonda era eyali mu bidongobi bye yali eyali mu swaga nga yerira bulamu bwe Mukama n'amugjayo n'amulonda n'amugajja ofunze bannayuganda inginiya bali mwezo Ronald Nsubuga oyo musajja waffe nnyo agenda kwesimba ku bwa Lord Mayor bw'ekibuga Kampala eyatubagamba mumulabirenga ddala ne ku kyano kuno yakyalako ebigambo n'abyogera musajja mwesimbu nnyo ate musajja talyanguzi ali straight okujja nga tumutegeera naye omuntu yenna amutegeera tosobola kumubuusa kalulu Alex Waiso Mufumbiro agenda kwesimbawo ku bwa Nakawa East constituency so abantu be Nakawa East ewabadde bali mwezo Ronald Nsubuga kakati saawe eno baaniriza Mufumbiro Alex Waiso Mufumbiro oyo musajja akoze
ebbanga ekisanja kino kyonna okuva 2021 bw'onoonya abantu abasaavinze mu NUP boga nti basaavinze amusajja wankyuka mu musana nga tubalaba kubuulira ekintu kimu wayise wombeere wala tomumanya ekisookera ddala musajja munnankyukakyuka kongoliro alina omwoyo gw'eggwanga kimu omanye omuntu okuba n'enkyukakyuka kyalina okuba n'omwoyo gw'eggwanga kirala omuntu ayinza okuba n'empalalaze ze Museveni naye wayiswa alina omwoyo ogulumirira eggwanga lino era ayagala nnyo eggwanga lino ekyokubiri musajja wa kisa bw'oba wayiswa omulabira tosobola kumanya nti musajja wa kisa naye musajja wa kisa alumirirwa ayagaliza ate amuuvingirawo si muntu kugamba ensonga ekwata ku munansi eyeekuluntaza olumulira ensonga ekwata ku muntu wa bulijjo ne baba alina byakola asitukirawo so twetaaga abantu bwe batyo byebyo nga bwenda kunyumiza oba bwenda kutotolera nti anjunyumya emboozi tebankadde naye aginyumya yagikaddiya Ssaabasajja Kabaka Wangale alamula Buganda Yasani out for now. Bye bye.